Kano kammwe mwenna abakola mu biyumba by'Abawarabu era mukatwale nga ensonga nkulu. Baganda bange bannyinange betukola omulimu gwe gumu nammwe. Mwegenderezenga nnyo ebiyumba bye mukoleramu. Ebiyumba ebisinga biyina ebyafaayo ebibye ennyo. Ebiyumba ebimu biyina history omubi. So fubanga nnyo nga bw'osobola nga waakatuuka eyo ku mulimu. Okoleko ku mikwano egiri mu nnyumba omwo, oba bakozi banno oba abaana b'ewaka. Baagale osseeyo omutima obaagale osobole okumanya kiki ekiri awo w'ozza okukolera. Ebiyumba ebimu byabatemu nga bw'ogenda okulya mu katambi kano. Ebiyumba ebirala byaba babbi ba bitundu bya munda ng'ensigo n'ebintuntu ebirala. Nga ebiyumba ebimu byabasezi ebirala byabasamize. Abaffe njogera kuno nakuli. Yenze Sheila Adita era nga mbabuuzaako kansuubire nti muli bulungi. Nange gye ndi eno ndi bulungi okuggyako obuzibu bwa feesi yagenzeemu embalabe. Nakozesezzaako ku bizigo ebimu ne binfuukula olususu naye nga si kyekikulu, nja kubanga entereera mu bunnambiro. Ate ne bakubanga subscribinga kwata ku kade weekali, kwate ku notification nga buli video yona gye nteekayo ekutukako. Ate nga gwe omu ku ba-counselors be tulina kuno ku channel, kikkakatako okukomentinga ku video zino tumanye nti ozitegedde era kisobozese n'abalala okumanya ki ekiri mu video. Katugendeko mu katambi ka mwana muwala ono omuto eyabadde alabula omukozi nga bwe bagenda okumutta. Ako nno ke kamu katambi ng'abaana bano abato bali mu kulabula omukozi nga bwe bagenda okumutta. Ono nno omukozi yafunye chance
nti naafuna okulabulirwa eri abaana ne bamugamba ogenda kukola akantu katono nnyo maama akusaleko omutwe wekwi. Era ne bamutegeeza ne bamugamba iffe maama yatta wano omukozi n'amusalako omutwe. Kyesuubiriza era ekituufu nti abaana abo ku myaka egyo gye balimu emito boogera mazima, balina okuba nga ekintu kye boogera baakirabako. Ate nga siibalwisa eyo ebiyumba binene mubitegeera n'embeera z'abo abantu be mukolera muzitegeera right now, era nga muzimanyi engeri gye beeyisaamu n'ebikolwa byabwe, nti bantu banyiiga mangu, nti bantu babi, be bantu botosaagirako just like that, be bantu boonyiizaamu akatono ne banyiigirawo, be bantu abatasonyiwa, be bantu abatwalira amateeka mu ngalo. So wooba nga toli mwegendereza nnyo muganda wange, obulamu oyinza obbufiirwa. We've seen a lot and a lot of our sisters abagenda okukolera eyo nga tebakomawo. Era ne tulaba bangi nnyo abagenda okukola ne bakomawo naye nga bakomeddewo mu garbage, nga bakomeddewo mu kasasiro, nga bakomeddewo mu keesi, bakomeddewo mu maboxes nga babaziza e Uganda. Abagenda batambula, abagenda boogera, bagenda bayimba obuyimba, bagenda beesunze okukola okutereza obulamu bwabwe, ne beesunga okubeerako mu mbeera ennungi, ne beesunga okukola emikwano nga balina n'ekirooto eky'okukolako ate bamale bakyuse mu nsi bo ze bagamba nti ze beegomba. Baganda bafaawo bo we batuuka eyo bingi bibakolebwako, omuli obbatulugunyanga, omuli butabawa mmere, omuli abasajja obbeekakaatikako, omuli okubatta, omuli okukola ennyo, omuli okuwummula ekitono, omuli obutaweebwa musaala. Ebyo byonna nga baganda baffe bibatuukako. Nze nabanyumiza emboozi zino, nze nakolako eyo, nabeererayo ko ddala ebbanga. Abasinga abaludde nga mungoberera byenjogerako mubitegeera nti muludde nga mundaba. So wemba mbagamba ebigambo nga bino mbibagamba with experience. Manyi kikyenjogerako era manyi nti ebintu byenjogerako si bya bulimba. Abasinga ku mubimanyi, mubirabako, abala mubirimu right now. Kyova olaba mbagambe nti woba otuuse w'oli mu kukolera, fuba nnyo okulaba nti ofunawo omukwano. Ojja kwekanga nga gwosanzeewo omukozi yagenda obba mukwano gwo oba abaana. Abaana abo tebalimba, bakoleko emikwano obaagale, obasuusuute, obabuuzeeyo obubuuzo obutono, bajja kubanga bakugamba. Omulala agenda kungamba kati wentuuka nga tewali baana, nga tewali na mukozi mulala ani anaŋŋamba. Awo nno oba olina kusaba Mukama Katonda. Ate era ne tubagamba nti wootuukawo wogenda okukolera ne weekengeramu ekintu kyonna ku mukama wo, ne weekengera ekintu kyonna ku mukama wo, tosirika. Make an alarm immediately. Sabirawo obuyambi obudde nga bukyali. Okitegedde bulungi, sabirawo obuyambi obudde nga bukyali. Olw'ensonga gye mukoma okulwawo n'obulamu bwammwe okugenda. So mwana muwala oyo gwe tulabye mu katambi ensarwa ya Tanzania oba Kenya, ye abaana baamulabuliddewo ne bamugamba mama waffe atta era ajja kutta. Omuwala oyo yakozeeko obutambi obulala, n'ategeeza abantu be, teekako n'abamugoberera ku mitimbagano, n'abagamba omwana ono bulijjo abadde ng'ayagala okwogera nange naye nga sifuna chance. Kirabika Mukama Katonda malayika ze zaatumye mwana oyo abeere ng'alabula omukyalo oyo. Era omukyalo oyo gwe muwulidde mu katambi yaddukiddewo n'abeera nga afuluma mu nnyumba eyo gye yabadde akolera n'asobola okufunira awantu awalala. Yenze Sheila Adita, kansuubire nti vidiyo eno ekutuuseeko era eyina kingi kyekyusizza ku bulamu bwo. Bw'eba terina kyekyusizza ekyo munaakinsonyiwa, sirina kye nsobola kukola kisingako wano, wabula nga nammwe mbasaba w'oba oyina ky'oyagala okuŋŋamba weeyambise comment section. Commentinga, comments zammwe tujja kuba nga tuzifuna bulungi, tuziyitemu, tuzisome, ate era one day tulifuna obudde ne tubeera nga tubatumirako, teekako n'okubeebaza okutubeererawo. Mu subscribing, kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nkola ekutuukako. Imbaagala nnyo.